ng'ali awo ng'azira kifo kiri awo kyamaanyi kyalina kyo Busoge engeri gy'ojja okugiringira mu ng'ezira Kadaga kasiti ennaku z'omwezi nga 28 ekinaava mu ssente nze nkuzizaayo mu Lancaster omanyi bannayuganda abasinga tebasoma nkuzizaayo mu regions ezagenda mu Lancaster nga Busoga yali ojja kulaba abasoga bagezi nnyo ate balaba ensonga abakulembeze b'omu Busoga bagiwaddeyo lwakwagala ssente kino kyakyogera era bonna abazina amazina abali ne Honorable Anitamo bonna baagala ssente ogaba baagala ki they want money bakoba nti Kadaga yembo tabaga ku ssente abawe ssente zaki abawadde connection bonna abawogana bakibaali abaani all those groups bonna Kadaga yabafuula kibali bonna bamwefuulire Kadaga yewa connection Kadaga takuwa ssente Kadaga yasinga ye Kadaga kuwa connection akulaga ssente weziri kyova olaba bwe yali speaker buli gubiina gwavangayo balimi balunzi bavubi bannamakolero baki eno parliament ye11 ne president yagivuma naga what kind of MPs are these ones who cannot lobby for their people gogama yali musiru wachi ezabakadaga ezabasecondary attacking Museveni is so disappointed in this parliament. I'm telling you, very disappointed. Lwakuba muzeeyi akwata ebintu by'empola nerinda muhozi kalijja. You are going to see people running, falling into Lake Victoria. Aeroplanes nga zonna badduka mu ggwanga bagibbe bakoye. Bagenda bakwa. Singa omukisa gweddamu ayagana mu President Museveni ng'oli kumuwayira ku bintu eby'obusoga niki kiyandibayira akola kiki kyosobola omukolo. The President Museveni kisobola omugamba kiri kimu kyokka. First and foremost atunye minimum wage. Kubanga Busoga erina abavubuka bangi abakola mu factory. Ekyokubiri ayongera amaanyi mu skilling. Ekyokusatu ateeka amaanyi ku nnyanja nga empoweringa abavubi nga bana ebyokozesa. Ekyokuna Abasoga bagambe temuli babikajjo byokka muteeke mu ebintu ebirala alina okuzzaawo cooperatives abantu bafunanga ssente okategedde ekyo kyo kimugamba ekirala ave kuba mugambo bigambo bitaliyo adde kuba mubulira amazima kuba president emyaka gye yatuukamu gya mubulira amazima President Museveni yeeguyaki ezira so kati ensonga ezo nkulu singa omuntu bwona ku nkyabaira alwanisa Kadaga naye yeekuba mu kifuba nakati akandira owa Kadaga abo tewali asobola kuba mu kifuba esente dabatwala God made man man made man man made man mad kwekiri okategedde akantu bano tebasobola abo boolaba bazina amazina ulira abo boolaba bazina amazina ku gundi kwanita amonku budde magazina Kadaga twabalaba bo banoonya muti guliko ki miyembe nga jengedde kibanoonya banoonya bibala kisera kidato kanani tabamwefuulire ate balinda no mwina gundi zammwe mujjeeyo obutambi bazinanga amazina aboolaba bakibalya group ekituufu bazinanga amazina so abo bonna baagala ssente nze nkola ku radio nfuna ssente no bameka abantu ukiridde nga baga kumpa ssente waki nsigadde ku nsonga z'omuntu wa wansi because I'm seeing people bwenda abali bonaabona mu malwaliro enguudo bwenziraba biki emisolo gitawanya abantu I have to talk about them but people have been calling us bannange kino bannange ntuganye tetwagala ssente naye waki gwafuna miliyoni 4 plus yaganya ssente okusinga abaana ffe Kadaga tuwamme naye naakafa akatono bwe kati akamu baganya okamulekera mwagala kumutta munabitegeera people can say whatever they want to say unfortunately lwakuba tomutuwangambe bulungi mbalina kuleetera achievements eza Kadaga ziri mu katabu byakoze mu Uganda byonna byakoze mu Uganda abaana abawala baweredde mu districts ez'enjawulo okategedde era parliament yamba Kadaga ng'akyali mu speaker ng'ebeera nnyo mu nsonga gendo jengo gyetegereza ng'ebeera nnyo ku nsonga z'omuntu bazita matters of national importance
ngaziwa nnyo time. Kadaga yatuwonya covid atya mwali mugenda mugalo emirembe n'emirembe amini okategedde n'agamba nedda tusobokani seat ne tuteeseza eggwanga mu covid mwali mwina kuba mu parliament. Kadaga said no parliament n'okubanga etamba okategedde telling a general no parliament n'okubanga etamba omanyi kitegeeza n'ateekawo ne means nga gibanatuula. Kadaga brought emusoga eyatuyamba nti osobola okufuuyira mu ngalo mubuyita mutya sanitizer omusoga. That is the power of Kadaga. Omusoga abusobola okufuuyira muno nemukola emirimu gyabwe. Kadaga called emusoga in the names of Muvawala, who is the prime minister of Musoga. Muvawala omusoga n'agamba president tusobola okutta abantu mu phases. That was Muvawala. Naye nga ani batudde ne Kadaga abantu bakijjukira ekya covid yetu bakimanyi lwaki babaamu akalembegezi okutambulatambulamu. Yes, gwolunaku lwolimpita wano mbuulire achievements za Kadaga. My issue is not nti Kadaga mbu tubalina mwesimbako, no. Anti amongo speaker asigale eyo okujjako nga alina lutalo lulala Kadaga naye asigale eyo okujjako nga alina lutalo because ebiveeri she speaks to the president nga speaker ne Musege bamanyi omuyita yajja nga speaker n'amanya ebintu biteesebwako tebakulimbanga ekyo ekifo sibo kya speaker. Anti kati Anita akono nti buli speaker atera okuba ku lukiiko lwa Seege kati ni Lwaki Honorable Kadaga bwe yali speaker era yali ku lukiiko lwa Seege yena yayenda abe speaker ate amala abe ku lukiiko sekandi n'abeerayo sekandi yaliyo ddi mu Seege sekandi yali teweze era neizeemu Wabakabulo yaliyo ddi mu Seege owembali James Mugenzi Ayume yaliyo ddi mu Seege era tiyo bamala okuteeseza eggwanga mu Seege ngabeeta mu parliament. The speaker is consulted because one national unity movement ebalimba abantu batagala kusoma bitabo na kumanya gwanga bitambula sife okategedde so fe tubitegeera iwe nga olingirire Kadaga byakolere Busoga wandyenze Kadaga ku myaka gye awumula atya kuwumula mu mbeera eno ey'okumutwazaganya wandyenze awumula atya weekwe ekifaananyi ekiri Abasoga n'abantu abali kutubona. Kadaga ajja kuwumula nga Museveni agenze. President Museveni bwagenda ajja genda bakadaga be baani ono Moses Ali bagende bonna era by the way aba NRM basaba abasatu abo mbalekeeyo mbalekee President Museveni balekeeyo Kigongo balekeeyo ne Kadaga simple mumuleke abeera. Let Kadaga retire from there. Kuti oyenza awumulire mu bitiibwa ki ebyo byennyini byalimu ng'asigaire ku lukiiko lwa Seege. Nze kugambe banne bwe batandika ekintu kyabwe kye ekya National Resistance Movement Organization sibe kali bonna bawumule lumu muzeeyi bwawumula bagende mobilize bwa mama Kadaga si bwakweraga tiyetimba ye Kadaga kyemumanyiiko kulwanirira maloboozi g'abantu asobola kweyogerera yaboogerera era ne parliament wagiraba genda oddeyo girabe parliament ya mama Kadaga yonna gye yalimu nga buli nsonga enkulu ez'abantu azibeeramu. Ekintu kyali kimu kyokka ekyokuggyako ekisaanyi bayita batya okugigemako ogikwatako ate okugikwatako nga newobeera gujja gikwatako nga newobeera gwe osobola ogikwatako anti mwagenda mu multiparty kati ekibiina bwe kiba kigambye mugenderamu ebyo bisimunenya nga tukaali kunenya ababaka ba parliament abatawagira tunenye balonzi n'abalonda obubi nga balonda bani abalonda bano abatali kuwagira abalonzi tebalonda bubi balowooza nti abasobola baali balina kye babasuubiramu mukubo n'okukwa abantu abonabona abatawagira Rebecca Kadaga bonabona b'NRM muzira wa opposition abasinga bungi bonabona b'NRM NRM erina obukulembeze bwayo bwaba basiima Kadaga bye yakolera NRM ne byakolera eggwanga nga lwaki tibeeta abantu abo ne batyama President Museveni alina okubayita
President Museveni yalina okutuula wansi atunulire ennyumba ye. Maama Kadaga ekisinga omuyamba nti abantu mu Busoga bakyamwagala. Kyekimuyamba. Kyova olaba ono abadde alwana nnyo omusuuza Busoga. Lwakubwa temwagala kyo. Ono abadde alwana nnyo amusuuze Busoga. Kadaga amutwale bulungi. Ngaga neri gy'abadde ava bamukoowa. Kweli Anita mwene naye yatuma. Luno olutalo lunene. Ojja kumpitako lumundu kubuulire bulungi. Lunene. Ono ne Busoga agyagala. Yasooka n'eyitako maama Busoga yamutwala enkyali n'akyejjako. Kati yeyita mulamu. Ate nga mulamu kye kituufu. Kituufu era mulamu. Naye kiri kyali kinene.